jako akawuwo. Gye buvuddeko akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku byenjigiriza kasinkana amyuka ssenkulu wa ssettendekero Makerere Profesa Barnabas Nawangwe okumubuuza ku mivuyo egyeyongera buli olukya ku ssettendekero wa Makerere, wabula nga wano omubaka Francis Zaake yayolesa obukambwe olw'engeri gye yabuuzangamu Profesa Nawangwe ebibuuzo ekyaleka ababaka ab'enjawulo nga beemulugunya ku mbeera eno. Your leadership, you've not only stopped there. You've gone ahead to even intimidate the parents of some students still. You call the parents, you intimidate them. That the moment your student continues to disagree with the university policies, you're going to kill the students. You intimidate to that extent. Olunaku olwaleero akakiiko ka Paalamenti akakwasisa empisa mu babaka wamu n'abakozi ba Paalamenti kakyazizza amyuka ssenkulu wa ssettendekero n'owa Makerere Profesa Barnabas Nawangwe okubaako ky'abategeeza ku nsonga y'omubaka wa munisipaali y'e Mityana Francis Zaake ku bigambibwa nti kumpi yali ayagala na kumukubira mu kakiiko kano. Behavior of the member which was outside our rules of procedure, outside the business that you were having before the committee on that day. You were appearing before the committee to answer certain questions. Nawangwe agamba nti na buli kati akyewuunya lwaki Zaake yali mukambwe nnyo gy'ali okutuusa n'okwagala okumukuba. Munyisa nnyo engeri Honorable Zaake gye yeeyisamu ku lunaku olwo, kubanga nze badde nzija wano mu Parliament emirundi mingi nnyo okuva ddala lwe nali Deputy Vice Chancellor n'emyaka ebiri egiyiseewo nga ndi Vice Chancellor. Bulijjo tujja wano nga waliwo nga tutesa ne bamembers b'obukiiko obw'enjawulo. Ayongerako nti Zaake teyakoma ku kumukalamukira mu kakiiko mwokka wabula n'olukuŋŋaana bwe lwali luwedde Zaake yasigala amugoberera nga bw'amuwerekereza ebigambo ebitali bimu. Olukuŋŋaana bwe lwagwa nga mmaze okusiibula chairman Honorable Zaake yaduka emisinde okuva gye yali atudde, kubanga yali atudde wasembayo ku meeza eyo nga bwe mumanyi mu committee room eyo meeza mpanvu, naye yaveeyo ng'aduka emisinde nga akyanvuma. Ono agenze mu maaso n'akinoganya ng'abantu bwe batuuse n'okujja obwesige mu Paalamenti olw'onneeyisa ey'ababaka abamu. Kwegamba batubuuza nga batuteekamu ekitiibwa, naye ku luno komiti bye twali tutesako tumanyi nti nabyo byali bintu nga birimu omuliro mungi. Nawangwe akakasizza nga bwe yawandiikira Sipiika wa Paalamenti olw'empisa omubaka Zaake gye yamuyisaamu n'engeri Zaake gye yabuuzangamu ebibuuzo bye nga yalinga eyali ayagala Profesa ono ate ayogera ebitakwatagana. Ye yali ng'abuuzamu ebibuuzo bye yali ayagala kunteekamu okutya, nti ayogera ebintu ebijja okuntabulatabula alyoke abuuze ebirala. Omubaka Francis Zaake asuubirwa okulabikako eri akakiiko kano ke kamu olunaku olw'enkya asobola okwewozaako. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Eyayagala kunumba ku lwange